Nengamba kituufu bantu bajja kundogera bwereere kati olina kukola gumu you focus on a few things not si buli kimu ekifuula serebu olabanga kano kakufudde serebu focus on that. TikTok eno ogiyingira otya and who inspires you ojja otya okugiyingira? TikTok mpozi yajja mwaka ki like okubeera oba 2019 yaliwo yaliwo but fe yali mubazungu okusinga not us. Kati I used to see those videos obwabazungu biki nenga kuliko that by then bali bagiyita music oba musically bajja just ogifuula TikTok of recent yeah it was musically so I used to see those videos nenga ngamba oba bagikola batya musically. I would download that app musically nenemukozesa after a few days nenjideletinga then after a few days nenziramu nendaba ka video nga nako kansanyusa ngamba let me try this app again nenziramu nenjidownloading nengezaako naye nga binnema nenjira like nenjijjamu kati nengamba kanjesonye so one time nagamba naye kangende ku YouTube nsome about this app so I went I read about it I reinstalled it awo nenjigogikozesa nembera nga nkola obuntu bwange nga tebabumanyi bwe bityo bw'abazungu nkopa ku bazungu. That's when one of the friends yali kali kana ka Philippine that ka girl called Rowan nako nagenda wala nako kaji download nze kala nsokola comedy awo. I don't know whether you remember her. She'd some inga kazungu yeah, that one so netubera nga tukola comedy. I think those are the only people that were so known on TikTok by then nga tukola comedy so people started joining kuba obuntu bwatambulanga nnyo so they started joining mpola kyogamba Brina ku TikTok wajja dda lwakuba abantu bakategeera TikTok sure yeah kati gwe blue tick nga tebagikuwa wagwani munaye tosamanya bye by the way this is a new account kuba eri bagibaninga by then babaninganga accounts I had 180k followers so I woke up one morning nebangamba your account has been permanently banned nakadamu downloading like 6 months nenziramu ne create gye wasooka n'okola tuwezaana biki bagibaninga yeah eyatuwezaana wagibaninga yes those times babaninga buli accounts ezaali zisinga nga ne oba waka opening up enkyokera simanyi oba baali ba followinga biki but nowadays ndowooza bakirongoseza so this is another account yeah wakola nze natandika okufolenga ku TikTok nalaba challenge eya tuwezaana tutawezaana gye wakola ngo duetinga Aziad. That was the one that killed me and I was like okay neka post nekaduka nyonyo nemba na Kenya nekatoka. I remember that's when you texted me so by the way me doing that challenge so I didn't wake up because I would see it nga Aziad hazina bichi so people were like we need a Ugandan girl to represent us manaye mutu yambe bichi ngambira kati one time nazuka lockdown nga bakagiteekawo sicho siwe ya nazuka kati nankubira waliwo bamita kati seddala bamita ni nyandira bidde naye manyi kati yankubira nanga Brina how nimugamba fine nanga Brina njagala nkusasule just otuyambe you challenge that girl nimugamba how nanga meno utawezana Brina ndaba you can fit in that character like she was what I was like hey nsasula he even paid me by the way to do that challenge ngagala he wants to get someone yes for real but nali sikirowoza nako nti let me wake up I do this challenge nti yakabi nti I can fit in that character. I was like oh ansasudde bambi kanjikole so I looked for clothes that matched with Aziad's. I was like okay kankole challenge kati kumbi challenge ninge yakole yakati kuba yansasula no I had the clothes just yakusasula kola challenge eyo yeah ngayagala just I represent Uganda ngamba kale nakera kumba challenge kola nenyambala I looked for clothes that matched hers. I had them already. Ngamba kankole. In practicing her moves, what I did it. When I jikola, it went viral. Kati nagambula nakugamba Brina nakugamba. So everyone was like, hey, we've got a representative Uganda, what. But nali sikirowooza nakirowooza nti ne bankyazaako awo ababukedde what so have you ever had a chat with Aziad? Not really. I've never.
but I know she saw the challenge, of course. You look to be a private person. Era ku TikTok yo nkulaba totukola n'aba TikTokers balala otera kukola bibyo, even some few friends betu oluusi bo batomanyi abali close to you. Sikulaba mu meetings z'aba TikTokers mbalaba nga bapostinga meetings zaabwe. I don't see you there. Like, what's your life? I think it's because I don't like moving a lot. Oba ndi simanyi oba nkiyite bunafu oba ki nene wetukola program jangu enkya tugenda munyonyo tugenda ku meeting TikTokers biki so kani ndowoozamu kati otambula kati so I end up not going kati ate nga n'omulama teguliimu ssente. Just ku meeting doing some videos ne mulyamu awo ne munywamu awo kati muna I end up being home nenkola ezange nenkola challenge z'abayimbi zibanga assignments because they pay for them. So, yeah. Kati akusanze waka yo mwa msobola okukola. Of course tukola. Not even just waka. We can meet somewhere but that's not far. Yeah. Do you feel I have feeling person like weewulira? No, sewulira. People that know me tewali na yali akirowoozezaako nti Brina yeewulira. No. Waliwo tatu gyendaba gy'olina wano. Njiraba nnyo mu videos zo. Oba ekiringa kimuli oba I don't know. But tatu yeetegeeza ki? And it seems teri muntu yeekuba tatu nga tajagala. Either abamu baba babikka nkovu, abamu buli mwana. But what does that tattoo mean to you? It's private, it's confidential. My tattoos, buli tattoo yange ina meaning, but it's confidential. Bakukyawa oba bakukyayira mu bimuli? Neekuba ebimuli. Ate kati mba neekuba byaki nga bankyaye. Anti bayinza okuba bakukyayira mu bimuli noga kanteeke wano ebimuli nze ndimanya lwaki ebimuli byange bino mbitadde wano. Singa buli baba tukyawa twekubira buli nonkyayirawo ku mmotoka ne neekubako emmotoka. So kati tatu yeetegeeza ki? So kati tubbireko. I think I just love art. So when ndaba ekintu nekinyumira I can take a tattoo of it. Kukyalo kw'obeera, how do people judge you? I don't know because I don't know what they talk about means abantu bandaba ne bambuuzaako Brina biki so you can't know what people think about you. Yeah. Ofunamu kulaba obeera ku TikTok obeera mu video vixens biki okubeera video vixen ebintu bino byokola tutandike ku TikTok ofunamu mwensinze okufuna ku TikTok by the TikTok and Instagram, not only TikTok. TikTok yekusasula oba abantu abagala obakolera? Abantu abagala obakolera. Adverts ku pages zo they pay. Brina wa sente meka singa omuyimbi aba aliyo nga ayagadde omuteka mu video? Twogera we talk and reach a certain amount ne tukola. 10 okola? Nedda. 10 sikola. Ekizike? Nedda. Meka? Kyabiri? Nedda. Tokola? Nazo sikola. Ono omwana ayagala muwe emmotoka yange ennamba ndowooza. Awo nkola. Ekyekumi kya karantini tokola? Sikikola. Ate ekyo kizibu nnyo entambula nfu biki. Omwana ekyabiri kyakala. Okujja n'onzinira mu buzinizi wali n'okolamu bwoti n'okyusaako n'ogenda. Obiita byangu. Kulaba ng'obigezaako awo. Si byangu. N'abaana bannange Uganda si yakuggwa kati. Agambye n'ekyasatu takola. Kati mulabikira mutandika okudiringa ng'ekyasatu kyagamba bambi jangu okole, bambi nyamba, manya Brina gwe wange. Nedda ssebo. Pazi nga Alan yayimbye. Naye endongo yange munaagira ddi. Nze ne nkola n'oluyimba ndukweka. Agambye oyimbe. Tukole na collab. Mulabe. Obulamu buyinza okunnumira awo. Olaba abayimbi batuuyana. Bambi nkolera ka challenge. Bangamba ekyetaano awo mukola ba TikTokers awo mukola mpola. Kisinzira ki kyayagala ekyetaano mukolera ku kyetaano. Ne waliwo ng'olaba challenge nagiriwadde obudde. Atusobola kumpa kyetaano. Ekyetaano nyinza okukolera, I'm just showing my face. I post you on my pages. Ninkutaginga. Naye waliwo
challenge gyokola ng'ogiraba naawe time bwekyetaano just oba just omu kubeera mbubeezi bwoti n'onyonya mbwoti omutwe bwoti nekiggwayo namwe muzanyisa ate ekyebiri ng'omuyimbi ali eyapukaminga ayinamu ekyebiri kye naga nange nze temyako butemya bwoti mufunira ow'ekyebiri ase omukolera ku kyebiri mubalina buli level waliwo ayitawo ku kyebiri following yo munaye ekutunda. What's your following on TikTok? I'm approaching 300. I have 200. Those are cut to say 296k. Mitwala abiri mu kintu. Ate ku Facebook? Facebook, let me check here. Banyize tuline Brina and of course tugenda maaso okunyumyanyumyamu ko kubyagenda maaso n'okubanga akola muvubuka muto abavubuka ennaku zino be bana abakolera ku social media abafuna gigs nga bayite nga babasanga ku social media ayina emikutu gyenjawulo ayina Facebook ayina Instagram ayina Twitter toyinza kubaayo Jende Brina sinawe siri Twitter joli Jende what's your following on Twitter sinene eyo sijaje Facebook I have 11,000. Hey. Sebo totudde. Instagram I have 70. Is it 70.5k? Mitwalo musanvu. Mulanga n'ebyokunywa. No, I'm a brand ambassador. Of Kazire. Gwe brand ambassador Kazire. Red tonic. Yekola etya red tonic. Jinyweko. Ewometya. Ojagenda vaano nga njikuwaddeko onyweko. Mweriye? Njina. Ako nina okanywako nga sinnavaawo. Olina okanywako era. Oba akola Kazire mulinamu engeri gye mukwataganamu. He's my boss kuba yampa omulimu ye boss wange kati. Ye engeri gye tukwatagana nti he's my boss. Kyageza akasente olinamu? Oba akaliwa. Akamala. Akamala. Tosharinga n'abalala. Njakuwaako. Anna eshaniki ngodo. Ebintu obirabye. Ebintu bitandise otambula. Bitandise otambula obulungi. Batugambye omugagga wa Kazire ye Red Tonic ennaku zino. But otherwise TikTok esasula yonga platform. No, apart from okuwa gigs. TikTok esasula via live video. Abantu bakugiftinga, you change those gifts into over diamonds, then oita mitendere ejo. What's the highest good Joaka collecting ku live? No, I rarely do live videos. Kuba esinga sasula babali mu following nga nene nnyo ate abazungu be basinga kifunamu. Yes. Abazungu be basinga kifunamu cause fe wano tetunana tegeera how to change those gifts bichi. Ojagena mu banko bibagambe nga tebabimanyi. So yangambye wano mbu yajjeeyo ko 10. Olwo yangambye yajjayo 10 lwa $. Simanyi. Ani yakikugambye? Oba gwe walujjeyo. Nze ku TikTok nga ndi munafu nnyo. Anaye. Akajano yeye ne following you good. Naye anti mwe mukivuga nnyo speed ne tuka ekiseera ne tugamba mama. Eno yomba mutuvuga speed. Katugende kujiri emikutu emirala namwe mutusangeyo ku Instagram, Facebook ne ku YouTube nga naffe twakalubyamu. Bango nga liri wano. YouTube ffe twagibalekera. Era ndowooza ovirano ojja kundekera akakadde. Ambassador. Ate gwe YouTube gundi. Bagambe koletya. Okutuula wali n'oyogera oba ofuna ssente ku YouTube. Ne ba viewinga, ne ba subscribe. Okulirewo channel. Toyina channel. Yanziza. Njirina. Ati wajiwo muza. Eyinza okuboostinga. Wajiwo muza. No, I have it. It's there. Rakubanze stera. They pay. They pay you. YouTube kusasula. Not because I don't know how they do it. Tugenda okuva wano nga nkuyigiriza. Neyanziza. Tugenda okuva wano nga nkuyigiriza. Neyanziza. Bw'onaalema okukola ssente tonneekwasa n'abaana bo bwe ndibasanga ndibagamba mama mmwe ekyamulema bulemi. Ala ni munaye yanjigiriza YouTube kati ensasula. Abwe ngamba. Kati ani akugambako? Mbuche.
batya ng'omuwala akuze omuwala omukulu ani aku nga gwe obagambako abalala nabo baŋŋamba kyoya tolina bw'ogambyeko eyo mukubo gy'oyise abakama bange ne benkola nabo tolina bw'ogambyeko omwana ono nga ayagala okunvuga nga ntwala sayidi endala nze interviewa naye omwana engeri gyankwata nanze Brisha manya gondi Brina interview nenagwa Alan onaku interview winze akugambye Brina ani agamba ko Brina ani akirimu naye ate nawe nonsindika eno nti gwe gyoyise toyise ng'ogamba banji olanga gwe bwova eri nogamba kaŋŋambe kana akawala kaŋŋambe ku tugezese oyise ku Sandra nogamba Sandra you're beautiful what n'omugambako nange munange waliwo abaŋŋambako nga gwe wogambako balala olina boyfriend omutuufu? Yeah, I have a boyfriend. Wow. Ola Brino Kiris. Kyobadde oyagala singa ŋŋaanye mulina mumpere single shot Brina. Look into the camera. Baako yogamba boyfriend wo tewali byamaanyi akimanyi mwagala nedda baako ne byonga. Be serious. Come on. Talk to him. No, talk to him. Look into the camera. Talk to him. To tell him. Mugambe, okay baby. Anti nabimugamba gamba dda. Bafani seo betaaga okulaba ngo. Ne leero nabimugambye kati. I love you so much. That's all. Tunuulira. Toyanguwa sebo. Omukwano tebanguya Brina sebo. Omukwano omuntu you compose yourself. Then omuntu then you compose yourself. No camera. Then no genda mpola. Otherwise, bweba bya speed kitegeeza either yakwanira ku border ngali ku border eno naye ngali ku border nga sidduka emisinde. Yantwala process by process. Kuba nali nayo. Take it process by process. Okay. I love you so much. Ani. Omusajja gwe njagala. Yes. Mugambe baby. I'm here on Cruise Exclusive. Jakunchayo omusajja. Atayagala mukazi gwe mugambe sikusabye na linnya olwo bwe nakusaba erinnya ate amannya nze nga manyi nabadde ngenda ku listingira naye ne ngamba kambireke bwaba meka nina bameka mulabe no nagenza okujjana no nga nina list nja kuono na relationship yamwe bagambe ate nja kugira nze somole wano ebyama ngambe nti gundi yaŋŋamba ani mbyogero bambireke mbireke manager agambye mbireke hey musajja ayinza okudanga Brina how are you so Brina from today onwards stop call mubeera wakaye ngamba ayinza okunatodde tomanya ayinza okubaano nga tuli wa boyfriend nze nkubuulira ne batuteera embwa Brina akantu koyogedde ako nga kamaanyi nnyo naŋŋamba todde ewaka no nankubira naŋŋamba todde ewaka nga ndabye ne Alani wano kuba maama otugambye ali lukunjiri ne taata nkugambye bava sigambye bali gwe mama wali obeera ne mami ne dadi okyabeera ne mami ne dadi bonna tebannakujja waka tebannaba so eri ogendayo bugenzi ngendayo bugenzi Saidiki. Ani mvako. Mvako. Nigeria. Eyo, Nigeria. Nigeria. Aba boyfriends je babeera Aba boyfriends je babeera. Are you sure? Nigeria, Chiwatule, Kisasi. Naye abeema Kindi. Salama Road. Nedda. Wakulekana. Nedda. Ba Alan. Ayi. Ya. Nze mbeera ku Salama Road. Boza divorce. Naida. Banka so kudde Makindi, enze sibeera Makindi. Makindi yannima Makindi bankonkona ekiro. Ababbi. Abana Makindi. Omwana Makindi yakonkona ekiro ku lujji lwange nangamba. Alani Cruise twagala ssente gulawo. Ate nonga byaddala. Twagala ssente gulawo mwe mulina ssente era nakeera kukwata kabangali nga nzisaako bintu nga nzira gye nadda bakongona n'oggulawo oba saggulawo naye gwe kyobumanya gambuguma Taira omubbi yali akonkonyeeko ng'ali confident
N'omugamba ki weyakonko n'omugamba ki? Namugamba gambi taata. Sente tewali. Saasira nangamba mpa ky'olina. Nempisa akasente wansi w'oluggi bwe nti. Kyetaano. Ta. Nangamba kale. Bali bavuka nga basatu. Enkera nanoonyezawo kabangali n'empaakinga ebintu bansanga gye mbeera. Bakuyamba bazi kusaba busabi tebazi. Balimenye. Anyway, as we are winding up this show, chiche wandyagadde ogamba abaana abakufollowinga n'abakwagala ennyo ne ba boyfriends. Boyfriend. Anyway, yes, I have boyfriends. Now oli boyfriend. Boyfriend omunyankole? Ekyo sijja kyogera. Manya bawestana baagala nnyo. Bawestana n'abawestana. Kuba byanguya process kanateka kuba munyankole. Babo besobola. Kuba Mukiga. Mwesobola. Kuba omuntu bwakubuuliza ebibuuzo nga naye bw'omusoggoti. Omubuuza bino oba omubuuza ebibuuzo nga naye wakikusogga. Anne, kati yateeka kuba gw'alina mu western ya musobola. Abaganda balina olugezigezi tabasobola. Omanyi ofumba amatu? Ani oli muki? Oli muki? Mamusoga. Not really. Tukireka awo. Kasada. John Black. Wabadde naye? Nabadde ku shoot. Wabadde mu kavidiyo? Kizibu. Ne John Black agambye teyabadde kati tetumanyi. Ffenna tetumanyi teyabadde yeye. Gwama wamwetegeeza nga yeye? Si yeye. Nze nalabye si yeye. Wakabeera mu videos mmeka? Nyingi. Ezimu sizijjukira. Ez'abatutumufu z'okoze mu eno period? Mwene lockdown. Lockdown nkoze ya John Black. Mweno lockdown gye bakatuggala John Black. Then wali nga batadde-taddemu? Nga batadde-taddemu. Sizijjukira ezisinga sijja kulimba. Muyimbi ki yali akwanyeeko n'omugaano? Bangi. Abasajja bakwana. Nzijeyo microphone mbulira. Tolina ky'oŋŋamba. Mbulira muyimbi naawe omu. Abayimbi bakwana nga gwe presenter w'okwana. Kale mbuulira. Leka naye omwana ono lwaki ogatika? Tokwana. Tokwana. Wallahi nze omuntu bakwana. Ngamba. Jjawo muzindalo nange ngamba. Brina. Ate Brina otandise okuteekamu embeera. Abayimbi bakwana by the way. Ne Brina n'omala ofuna olubuto essaawa zino ki ekiddako? Nzaala. Ozaala? Olwagala? Ndwagala. Tumugambe. Ani? Boyfriend. Ntino ki? Twagala lubuto. Ndwagala naye si kati. Time yaro inatuka. Oba talina busobozi. Somanya munnaye. Busobozi bula. Gwamuwa. Ayagala gwagivujjirira. Ayagala banjawe. Relationship ogivujjirira akasente. Nedda boss. Taata yonna gy'oli. Nze bino mbigamba amazima. Oyinza okuba oli awo naye omwana alayika relationship agivujjirira. Mwana wa mama terezaamu ku nsawo. Lwaki weesiba nnyo ku relationship? Lwaki okyesibye? Ng'oli mulaavu. Ndi mulaavu and sikugambye ebirala. Lwaki mutukolerayo ka challenge ka TikTok ne boyfi? Tujja kakola mu kalinde. Coming soon. I will learn. Ne mulaba. Ne bwentegera butegeezi nti ali wano. We tuli wano. Nze manja gatuusa mu bantu. Ate gwe nkumanyi. Banja batuuso. Era lwe ndi mulaba mu video nga tungenda commentinga nga nkajjayo nga nsaakolingawo nti awentadde kasaako. Yoyo. Tekaoneka arrow. Kuno bwentera olaba. Otherwise kale siibula abantu and of course webaza abantu abakwagala. My fans, my team Brina, I love you so much. Thanks for the love. Keep following, keep sharing. Pressurizing ono guy banaye andetinga. Ngawe mwamukoze. Nandeta anonyeza because of you guys, my fans. Thank you so much. I didn't know you love me this much. Thank you. I love you too. Oh, ne boyfriend. I love you so much. Mwana yesibye ku boyfriend. Mugambe yebale kunyiriza. Oyagala bera boyfriend.
Bwakugamba nti ndi single. Bwakugamba nti ndi single. Ogenda kunfunira boyfriend? I'm single. Mfunye yiga Sharif. Oyo anvume. Yiga Sharif. Anvume. Nedda. Ate leero mbadde nnyumyako naye. Nangamba akwagala nnyo. Oyagala kunfunira Sefuko. Nawe omutya? Omusobola. Oyo musobola. Mwesobola? Twesobola. Mugambe Sefuko. Sefuko ndi fani we just tewali kirala. Just oyogede category gundi mwagwa Sefuko. Yakuwa ka Scott. Scott nedda. Olaba okoze nedda. Ye biringa ebikaawa. Nedda. Anyways, nino omusajja sinoonya. That's it. Ayiko yagala avieta wa Mina. Banna, ndeka tonkubya Mina. TikTok kigwe goyogera naye. Bonna even Mina, bonna boyogedde. Wala abalungi abali ku TikTok. Bonna. Because tuba tuludde ku TikTok nga. Ne Phoebe yogera naye. Phoebe yali, we just friends but we don't talk. Anna. Abawala abatalabika bulungi ku ye Kazungu wange oyogera naye. Ane. Kazungu yani. Wamma Cruise exclusive kwe tukyali twagala okubanga ate tumaliriza show yaffe. Kazungu yani. Kazungu yani. Kazungu? Mukulage wano Kazungu. Tuve wano nga show ewedde bulungi. Kuba bwe tumala okulaga Kazungu. Show nga ngiwunzika mu bitiibwa. Okay. Show. Annaye. Nze TikTok ennyo. Bamuyita Kazungu ku TikTok. Amala omunoonya wano. Ndabika mutuuseeko ono omuwa tomulabangako ono omuwa. Omumanyi? Ye mama w'abaana? Ngambadde simumanyi. Njagala bimubuuza kyokka yakusobola. Mama w'abaana tomumanyi? Ani? Mama w'abaana? Spicy.